This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Kasuku nze kingambibwa nti naye ndanze moving on mangu. Saga kuba nyonzeka. Nino omukwano mungi saga nnyo gunziririra. So bonsulawo nino okulaba nga at least wabeerawo ali awo kwegamba nyumikiriza anziza obujja like nze wemba n'omuntu ampushinga you can make it baby beautiful okoze otya obulamu bwabukola ki bwabutambula so mumbera bwetyo mba nsazeewo ne ngamba omanyi kati kimala kankite kanzikirize kanfuluma obufumbo buno moving on neweesonyiwa boli awo ne bakubuulirira ate kulw'abaana ate kino n'ogakaleka ne wekuba mutima n'omugaa twetumalirize bino tukole tutya naye era nze ebifaananyi nga nabitadde dda ebyaggwe n'oli omuntu maama so kati ekyo kiviirako abantu ogamba ekyo naye nga Kasuku nze wemba nayagadde omuntu omu abakazi bannanga abali eyo baba babeebaseeko n'abasajja be batabala singa mukama Katonda yali agaba buli muntu kusaawa esemeye ng'ogenda ofa katukutimba obuntu bwomize abakazi oyinza okubalaba ekiyinza obbeera nyabo nti katukutimbe bwomize mukazi munnaffe obumbubula newe bugenda abaffe so kati gwe Sherry you are one person at a time nze sisangika kyovola we nfuluma mu lubiri teri mukazi ayinza kulutuulamu ekyo nkiddamu Sherry Matovu bwe nfulumanga mu lubiri ate wawuliranga ne bakugamba nti kati ne bakulaga yono omusajja gwayagala ng'okimanyi omusajja oyo oba okyamwagala mukko aba agenze sikwatako ku muntu nannema kuleka nga ngambye nedda kankite ekyo nange nkyemanyi ti abaana b'ekka nkutendere nga batuzaala nange netya bagenda kugamba nga bakusuulawo. Uganda, the festive season is here. It's time to dream big for those holiday vibes, play joyfully for perfect celebrations, and win moments that bring happiness into the new year. I miss you, my brother. I miss you too. Whether you're dreaming with your family, playing under the Ugandan sun, or celebrating with loved ones, let joy, love, and laughter guide you this festive season. I'm almost home, Chacha. Every ticket is your chance to make this holiday even brighter. The gift, I promise you. Stay safe, spread kindness, and let the spirit of play light up your holidays with magic and joy in 2025. Happy Holidays, Uganda, from Ituba, the proud operator of the Uganda National Lottery. Is ordering your stock from China, Turkey, and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, Room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85. Or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. It's 2025, but already tulimu action. Alien skin atutwala, kadate Sherry na yatutwala. Kwegamba tuli kumurro. But of course, fatwagamye nti 5 years awo abadde 4. It is business as usual. Tusigala tutambula. Era olunaku olwairo nine beautiful
Gorgeous Sherry. How are you, Sherry? Yeah, I'm okay. How are you, dear? Sherry, Yes. Sherry, amaso wagakoze kibega tewegali ennaku zino. Mwaka mupya. Nange nagenza okwekanga nga amaso gagize. Naye Sherry wallahi abasajja tebagenda sigaza ssente mu nsawo. Ne buli mwaka weeyongera labika bulungi kiki? Nze ntunde ebinyiriza kwegamba olina okuba example y'ebyo byokola Kasuku. Gamba nti okoze olubuto lukomeere. Obadde olina kikola ekyo kibadde kyetaagisa. Lwaki oleta example ya lubuto? Kuba bye bisumbwa abasajja abamu abalina ssente. Abalina ssente. Mbuto? Bikyukemu omwaka guno. Tusale embuto. Naawe olina olubuto lunene. Kyembadde nkubuuza nti waki obireeta? Mbadde sigamba Kasuku. Naye kagato byebyo. If it fits where I eat. Okay. Exactly. Sherry twasema okuba naye last year. Twasooka tukolerako wali ku Joyster. Betwaba tukolerako wali. Yeah. Kati era tuli wano. Naye wali waliwo babloka batuddewo tebavaawo. Kati ffe tuli wano. Buterevu. Happy New Year for starters. Happy New Year to mkwano. Omwaka waguyingidde oli mu maziga. Ngera abakazi olumu tukabamu. Nasooka kulaba ku TikTok. And this was not the first TikTok you did. Actually last year olina TikTok gye wakola nga mu mwana yalwala, mukubidde taata we tajja, yeefudde bla 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 bla. Ebyo ne bikomaawo. Kati ato audio ze twawulidde. Omusajja yagambye abaana abaagala mu DNA. Naye ng'ayagala baana mu DNA oba just simanyi naye ennaku zino tebakyagamba baana nti oyo mwana simwekakasa. DNA zajja kuyamba abasajja ebyo kubasiba baana. Wawulira omwana tomwekakasa kubira omukazi omugayi mpaka kubaana ngende ndyeko nabo ekyemisano osibire mu DNA. Ebintu byakyuka byagondamu. Kati gosobola okukkiriza DNA ku baana bo? Butereevu mbamuwa bulungi nnyo. Olina abaana basatu bonna ba Thadeus. Naye tewazaalazaala. Naye omuntu eyemulugunya okwata bukwasiba nalo. By the way kisinga okuluma abakazi kyekyo nno. Kukuzaalira n'okeera ku makya n'ogamba omwana oyo simwekakasa. Kiruma. Beyimu ku bizibu ebibonyaabonya abasajja by the way. Musaayigo. Otwala mutwale. Musaayigo kugwegaana. So, what is the problem this time around, Sherry? Kasuku manyi mu nsi muno mwe tubeeramu n'abantu olumu abatatwagaliza ababi. And mulimu abo emikwano gye twa droppinga ne kisigala nga tujja following up nga dinoonya ekikulumya oba ekikukosa. Koze ebbanga lyonna tata Nanyonja tayogerangako mu mawulire. And abakazi complaining-ako nnyo. Lwaki ayogera nnyo? Lwaki weesiba ku musajja? Buli kaseera omusajja n'omwogerako takwogera. Kayogera ki musajja wattu? Okitegera buli muntu alina bwe yakuzibwa ndoza ye yachuzinga kusirika kuba talina bikola ki bimuluma. Nenze wembanga nachuzinga okwogera olumu lwennumiddwa nyinza okuba sina wenzirukira. Okitegera okuba sina wenzirukira nyinza okuba sina buddukiro nga mpulira ekinzikakkanya kyo buli muntu alina kimukakkanya. Nze wenkwata essimu yange nzikakkana mpulira nga nteredde. Okitegera so abakyala enjogera egamba wesanya omusajja omuvinge on tomuvinga nga on mwagala male kwagala bakitammwe mukakasa nti Sherry ya muvinga on mwagala tukole tutya Sherry wa moving on obulamu bwoyagala neyagala netusaako byenjagala kitegeeza na muvinga on omuntu tamuvinga nga on yo yali awo kasoko nkola bikira bubi wonna olinga byakulya omukazi abantu tebakumanyi umayate bana amanyi empunya gy'owunyamu tebakimanyi kati omukazi nganze ddala obeerawo n'ogambuliddwa omusajja ngamba y'ekigambo ate asobola okuba nga abasajja obalina naye ng'oli yakusigalamu nga yakusigalamu wali okay kati kiri bwekiti abakazi bonna leka tuleke webuzaabuza okwogera amazima kati omusajja gw'ozaddemu abaana osobola okumuta n'omwesonyiwa but wosigala ng'otaddewo olukokobe tasagala be baana tajja kulaba abaana bange omuntu oyo oba okyawulira pain ku mutima nze nno munnange ekisinga okuntataaganya ne tata w'abaana bange butalaba ki baana sigamba nti buyambi naye akimanyi obuyambi abukuwa sometimes waba ayina atuwa
But gwe tofaayo it's not si ky'amaanyi ekiri awo. Sikirekaniramu sikimunoonyezaamu nti tuleerege ate naye akimanyi. Nze Sherry neekolera ssente zange ne mba nga nkola ki nsobola okugattawo waba asobodde n'atugattirawo waba tasobodde tekirina musango. Kozi yasima omusingi okitegeera yasima omukisingi gwange nga Sherry okusobola okuba nga neetakulira. Naye ekisinga okunnuma nze naye akimanyi kwewala baana. Oba kyekyo kyagamba nti si babe. Y'okubeera nti talaba baana be. Kyekyo wamma mbaga kirowoozaako nno kati ne ŋŋamba oba kye by the way no kyaka kyekyo. Kale tunoonye DNA. Kola kyandiba ekituufu kati ate nkitegedde wamma. Koso okubeerawo ne weesiba ku musajja talaba baana munnaye nga si babe. Kuba this thing moved me at that time I was watching you on TikTok and you're saying omwana yalwala. Maybe you should just take us through that story. Yes. Omwana yalwala. Yeah, abaana bange ya omuwala omukulu ddala Nanyonja afuna nnyo attack asumbuyizibwa nnyo alina afima. So katubonaabona nnyo nyonyogena okulaba alwadde kati kyekyo kyenkugamba nti omuntu osobola okumunoonya nga taata abeerewo mu mbeera eyo kubafa abakazi tugwamu mangu essuubi n'okaaba mangu naye omunoonya nga takwata simu n'omunoonya nga tayagala kumanya n'oweereza message n'atagiddamu kati embeera eyo cause abaana ngafe abakazi we batulwalirira oba tewamuzaala wekka oba weetagako omuntu abeerewo at least abasajja bangi agamba nze sina sente situkana ku mutindo gwoyo omukazi yafuna sente n'akyuka abamu tetwetaaga sente mummwe abasajja twetaaga taata w'omwana that picture omwana akulabeko nange ŋŋuma nga we neebuuzaako naye kitegeeza nti okwebuuzaako oba okukunoonya mba nkyakwagala but neetaaga abaana bange balabe maama balabe ne taata sifuddeeyo oba maama abeerawa ntata abeerawa but enkolagana eyo ebeerewo. Yes. Naye omuntu asobola okulaba buli kimu kati omusajja ne waba talabye mwana we babalabira ku social media. Buli kigenda maaso omuntu n'olwaza obulamu olusi nga wachuzi nga bubeere ku social media n'oba ng'oteekayo buli kimu ng'era omuntu akustalkinga akulaba. Kubanga era ebyo byogera olaba akubye essimu. Waki kino wakikoze bw'oti? Ebirungi tebyogerwako. Okitegeera. So ku social media balaba kootaddeyo nga tekamusanyusizza akubira. Naye ate ebirungi omuntu n'asirikira mu kamooli oba n'alaba omwana nga alwadde embeera bw'etyo n'asirikira mu kamooli ne weebuuza lwaki paka lwaneerowooza nga ye ate okwerowooza kwe nze kumala kujjera ku social media nga wentudde wano awo ng'essimu ejja kuvuga. Kati oluusi omanyi otuteekayo omwana nga mulwadde? Abaana bange balwala nga nongamba omanyi obateekayo ku mutimbagano? Nga we nateekayo ku Holocaust twali mu ddwaliro ne ŋŋamba okay embeera bw'etyo. So ekitegeeza abakyala bano oluusi tubanenya oluusi ekibateesaayo abaana baabwe nga balwadde taata awo waalabira babira batustalkinga n'asobola okukuba essimu. Kasuku abakyala abamu tosobola kumukyawa ne wookyekaka mu mutima ne bw'okyekaka osigala ostalkinga olaba kano olaba kali so batunoonya ne batustalk yakoze atya ayagala musajja ki ali mu bulamu ki tho abasajja mwe bamuyina emmizi n'omira ekintu kikutuga n'omira n'oba nga tolagafa abakazi tulina obusungu bamu obwettumbiizi like onyiga there and then no acting okitegeera kyekituyisa abakazi kyekitugirayo ddala ennyota y'okuba omukazi mulina okutuba okumpi okutukkakkanya. So kati maybe to rewind okay so tumale eky'omwana kati omwana yafuna attack n'agenda mu ddwaliro kati n'okubira taata we kuba mu vidiyo ga taata we n'agamba nzija teyatuuka omwana baakubuuza nti dadi ajja maybe kyenjogedde kubanga Nanyonja yasooka n'alwala ogwasooka n'atarespondinga n'ogwokubiri omwana ng'ennyini yamukubira essimu n'amunoonya but audio gye nayogera nti mutabani wange yali kana akalenzi akato ke yagambye musi akazaala akakato kalwala kyenkugambye negamba ndowooza omusajja bambi nyiza okumunenya ng'abaana kituufu ye muli akiwulira nti si babe so kye nandyagadde nandigambye nti waba awulira nga tabeeka kasagende bugenzi ku DNA kubanga katabani kange kalwala ne tumunoonya ne tumukubira amasimu oliwa nange neŋŋamba olwaleero pride kanjise wansi nkole ki nkuwa kuswala nswale kozi kyensinga okutya Kasuku kwe kubira omusajja essimu ng'alina mukazi waawo Sherry wakitakwesonyiwa kozi nange mbimanyi wemba n'omusajja wange sagala muntu mala akole ki atutaataganye nga olina omusajja wo omulala kati wafuna omusajja Sherry we naaba nekakasizza omuntu nja mulaga ensi nenga gyali I'm seeing someone. Wow. Yeah. So kati omwana yalwala emitima gyomenyezaako obumenyaawo mingi gigwa bugwigiti gwe bayize bankutulira mu supidi mu maanyi bakutulira mu maanyi Kasuku omukazi ng'omaze okuzaala
omusajja neyeyongera talina adde ekimwetimbye nti yazaalako nammwe era muyiika wansi awo mu mpale kale kati ffe ebbeere liyiika ofuna mugaba olubuto ne lugejja nene omusajja azaddeko era oba omulaba semanengene ayiikamu nyabo mbu amadde gabanga sakiro n'omugambo waaye abaana bameka b'otambuza awo wennyini era bakazi mu omusajja takwepankirangako n'akubuza nti ate ebbeere naawe ng'otambuza emikono otambuza n'omugambo nga kwatira eno ate mu maviivi kiki ekigenda mu maaso ssebo omusajja tannazaalazaala nnyo era oba omulaba aba ali wamu aba wamu so wadde munaatukola mutya mugenda kutulaba embeerebeere nga zitukulukuse mugenda tulaba zimugaba naye nammwe tujja kubambula tubawulire nti tubawulira so ill. It's ill. Wazibu nnyo ate noyagala munnaakola atya so kati tudewali kati omwana mumunoonyeza olwo mumunoonya omukiikulu cause mutabani wange by the way amwagala nnyo netubeera mu ddwaliro ne mugamba talk to your dad nakuba essimu n'amaani amukwata n'amugamba ngenda kujja mbalabe ngenda kujja omwana wange yalemera mu ddwaliro nagamba mami tetuvaawo dadi ajja ne tubeerawo nempulya kati awo ng'omukyala we n'olina okukaaba oba tobuliddwa sente za ddwaliro oba tobuliddwa kyoliisa mwana wo naye ng'omwana wo amisinga that father's love nti amulabyeko era nebuzaabuza n'obwatuka n'okaaba kati abantu bano abatazaalangako abatategeera bulungi olumu wembanga mpostinga ebintu yange nga tonnazaala ku mwana debbali kuba tonnazaala gwe kennyini sheri waatwa totuulawo kyokka oleekaana okitegedde bwembanga nina ensonga zange zinyogerako ez'abazadde abatannaba kuzaala mwekwatekwate bulungi mudde ebbali nsooke njogera ensonga cause tulina bye tuyitamu ng'abazadde naddala ffe basingo mother tuyitamu bingi nnyo oluusi n'okweka abaana bo baleme kumanya n'obuzaabuza nze muntu atayagala kulaga baana bange wakati waffe entalo era mbagamba kati abantu bo bamanyi bino byenteeka ku social media mba nkola ebintu bange naye abaana bange bo bamanyi mami omutuufu yaani they know era beeraga mami sorry mami kino cause bamanyi era naye buzaabuza nenkaba awo amaziga ne mugabo manyi tugenda dyagamba agenda tukubira essimu agenda kujja ali wala n'obuzaabuza bwotyo naye kati ate mu abasajja wotuuka ku point omwana notuuka okubanga omwetaaga omwana nga yakuteekako obukyayi ng'ate okireeta abakazi babiri bakazi batukyayi abaana kazi yamukyayiza abaana be agamba abaana ebigambo ekuba sina kyennina abaana bange omuntu talina kyalina tabeereko na mwana we naye nga mwe mubireeta omwana tuka n'omugamba agenda olabe ku ddadi mami sigenda okitegeera sigenda kitegeeza n'ebyabazaala babikulu bannange basajja mmwe nkuba omulanga eri abasajja mwena mwenna mwefuula mbu oba omukazi bwafuna ssente abeera atya omukazi ayinamu ku ssente waki mugamba nti tafugwa kubanga agenda nakakalukana nga naye wokakalukana togenda kubanga omuteekako nnyo embeera abasajja abasinga mwagala mutufuga olwokuba mba ninamu obusente bwange kati oyagala ondage nti obwo obusente tebulina tolina kyoli oba oyagala onzikakkanyiza eddala onneesimulizeeko ate nga nange mba nkola nnyo okitegeera kati awo naye sheri abakazi bafuna ssente bafuuka ekizibu ogendera naye atandise obboggola ekitufuule abazibu ayagala naye ayingire ku ttaano awoza nva kukola n'omugamba mukwano let us move slowly ekyo kibira kwa abakazi abamu batereka obusungu n'agamba ndi mwesasuza n'omwenderako nga muli mu mbeera eyo bwavu Kasuku muno n'akugumiikiriza n'aguma n'akola obusente ng'oluusi yayiyayiyo obusente n'akuteekateekamu n'otuuka wootuuse n'andika omufuula ekisiimula mukama waamuviirayo naye n'amuwa ku ssente kyava afuna ebidula by'emikwano gye ne bagenda nga ne babeera out ne bakola batya nga naye agamba siyagala kumanya kubanga oba wamwetamwa era omuntu oyo aba teyali bw'atyo wootunulamu ne mwecheckinga because sometimes engamba nnyo tulako wansi ku drawing board oddeyo ogambe wawe nakolera ensobi nze sheri manyi we nakolera ensobi okitegeera manyi buli kimu kye nakola nti kibi eno ensobi yange nagikola era manyi nti kino we mba nfunye omusajja wange addako Kasuku ekinaabeera nkoko n'abaana baayo ngenda kwagala omwana ttu ne nazaala wange mpente agaye nti weebale kwagala mwana maama naye sheri nze nina omukwano sheri waffe sheri wali w'amaanyi ndi naye kale ate omutindo ogwongeddeyo waggulu ndi bulalamuko sisaaga bakyala tuzaaleko nkubyeekubyeemu ebifaananyi wano sheri wali otusudde mu biti naye ate kati wano wensinga okunyuma si bwe guli naye kati ate omutindo olina engeri gy'ogwambusizaamu simanyi bakyala waki batya okuzaala sheri cream ekola
kitegedde ate oganye okaddi wa sheri naawe olina okwekiipinga bakyala ekisinga otuvumaganya abasajja bano ne bakusanga njagala obiisane naye obeereyo onyirira ebintu byo gwe nyirira bintu byo se tezeeteeke mwekubako enjawulo abakazi abamu gwe newefuula mbu gwennaku ekujjudde nnyo n'osiba ekiswayire kimala omwezi mulamba ku mutwe kwega noyambala tishat yambala obuntu obukukumira wamu nga n'abakazi bakwana bagamba olimba tonjagala okyayagala sheri ate era nekya sheri omukazi yenna ng'oli eyo buli lwolabika obulungi omusajja agugumuka n'agamba bannaye kanzireyo ekansanga omukyala gwe omukyala gamba kimu nti ku ssaawa 2 waliwo okwegatta okugenda okubeera ewaka oba wooli oba toliiwo nendyoka nzijja 10 banna mukazi teyegatta nga siriiwo teyegatta nga siriiwo nkimye kwegatta abakyala ekyo ekintu kyoyogedde kituufu oluusi otunulira omukyala n'omugamba naye yenna alinga byenda namugjawa ng'alinga bino ebyenda bibulangiti yenna atunula ayiseeyise n'omugamba mukwano problem is what nga gwe omumaze ate abakazi abasinga omusajja bw'akustressinga tokkiriza akumaleko mirembe kukaddiya olaba kufula kyayagala osigala oli mama w'abaana eyakutuuka eyakaddiwa oguddemu engumbagumba bw'okaddiwa otubere ne tuggwa ku kifuba ne tuyiika ne tuggwawo kakustressinga eyongera kunyirira akaviri genda okakyuse akazigo keesiige mulage nti obulamu butambula agenda kuba kumukeka naye n'omukazi yeyi kiki ennyo agenda ndikata okukububira agenda kukyusa olufungo age waliyo omusajja amusigula oba waliyo kiki tandika okukola ebintu byo nga tomuteekamu obugabugambi leero ngendagendako wano wetu ngenda tuulako wano yo kino obwongeke bujja kudda ate naawe anti wennyini n'abaana bo bakutya bankola maama waabwe bamugamba oye maama evidi bwetuuka nga bankubaddeyo maama naye nga entunula gyatunulamu yo bakuyita gwe you come your chimother has come your chimother has come wallahi nze njaganya ne bana abaana bange nga bawakana n'okuwakana nsi muwala wange tamba naye by the way nazaala I'm sorry to say this but nazaala kiwala kyange ekito naye olwokuba kikuze ne muganda waakyo kimwagala nnyo ne bwe tutambula bagamba yamuzaala aba batatumanyi bagamba bane omwana nga yafaana mama omwana nga mami naawe nze shuga nkaddiya kuba akuze naye kati ate nze sheri ndi kapetipeti sivaawo okyaliwo byolaba oluusi waki abawala bakaaba ku graduation oba abaana omuzadde katonda wano bakubye obwo obuyima takaaba nti maama alina kyeyakoleje alaba maama we nakibijjo ali awo agumye naye yamukyaliranga abazadde ne balowooza mubambi ayagala nnyo maama we nedda yeewuunya ggwe alabika obubi bwe yayitamu naawe naye nagaa ye maama nina okufa naye obulamu bwensi gwe nnina abakazi abo mulabika bubi gemazima temwagala tubyogereko but some of you look bad mugende mwekoleko wikiseerawoza bana nze ndi ku baana ndabirira baana n'omugamba mukwana ebizibu nga bikufaananyiza bubi kati sheri wuuna ebizibu bimwetimbye naye tosobola kumanya nti alina ekizibu n'ekimu ku bizibu by'alina byonna omugwamu sente zo ne zikuggwako naye omukazi n'ava ku kwekolako yenna alina westline n'egaziwa n'omugamba mukwano ekikwambaza sayizi 7 kiki najja ekigere takikuutako buli kiseera yeesiba bino bireesu banaye abasajja ze tonyumiza basajja kati n'omusajja eyandiyagadde okukwana n'asoberwa n'anoonya wakutandika ne bw'anaakuwumba ne badoka mbuuza bakuzaala olwo mwaka ki nze ndi wa 1990 agundi gwe nedda tokikola tokiddamu toli wa 90 oli wa 70 era okitegedde kituufu naye nga nti tusooke turewindingemu akatambi so kati wali ku mwana teyajja okumutabani yes teyajja paka kati noza obusungu bungi and naye obusungu buvaawa oba naye buvaawa kati olabawo audio ze natadde neteeka ku tiktok yange waliwo omuntu omu ali wakati w'ekintu kino kubanga Thadeus yali yagaana oddakola interview yonna nga yagaana so kati simanyi wekyavudde omuntu omu yamukubidde essimu ndowooza nga concerned someone oba some blogger oba ki but nze nalowooza kyaka kirimu omuntu akirimu emabega so omuntu oyo kyeyakoze n'akubira Thadeus nga alumirirwa n'amugamba Thadeus ndowooza audio omuwala yazimpereza namaani azidelitinga naye yagenza azidelitinga nga emungi savings n'amugamba nga bwe yabadde ayogera awo nga bwamuddamu sheri yatuwadde embunze n'abawadde $5,000 ne mugaa sooka omukubira essimu omufune oteekeyo amawulire ga trending nga ngenda kwongera akakadde
kale ulira akakadde sikwongera ku ticket nengende Dubai nempumulamu mbu ne mugamba womala okola mawire ne gatraininga bulungi ngena kwongera milioni namba omuntu eyo nga bigamba ni tata Nyonja namugamba womala okunkolera boti ne boti kati ngo omusajja ne bamupika ne bamujjuza kino kiri namugamba be yamugambe byo nabena yamazo bimunyonyola era sheru yagalove mu ennyumba simanya baji agitunde simanya waji wasizaamu byonna kati oli najjula ennyumba gyabera ebisabala nagiva mu mutima mulungi Kasuku tebajingobangamu tebankolangako kinagera ku macha nengamba nina okufuna omusajja mpasa tebagenda kumpasiza wano obulamu bulina okweyongerayo so namujjuza era simanya nagamba simanya nze nkola biki ne bamugamba buli kimu oli najjula naliko okwogera nze omukazi oyo gola banamusirikira dda bikikumbo nali mu recordinga bwe yamaze najje wange Sherry bane Katumba yakuvumye nnyo Thadeus yakogeredde ebigambo audio mpitirivu nnyo era wonozulya naye kwanza amawulire nabikoowe ebyo like tegantitiza era bwe yabimpadde ne mugamba mpaka audio mpulire nangamba kankusharingireko emu owulire bwe nagiwuliriza bwenti nenje savingira nenji forwarding ewala yagenza obudde litinga nga mugambe itsoke bawulire gate nangamba mboze mba simu wadde milioni 2 agena kunswaza kuki omumanyi omuntu oyo simumanye namba njina kuwozera nabimuweereza Thadeus bena mu inbox ye ono bwe yamaze okwogera ebyo ne mugamba itsoka mawulire gate sina sente na deleting ayo bu audio obona kola atya nze ne ngamba nze kennyini nze mawulire kangwate obuntu obwo mbwetereyo nga tonaba nakubuteekayo nkulage nti like tewali kikola kigena kuntiisa nenteekayo ebintu ebyo naye byannumiza nawulidde bubi nti ekyasinza okunnuma mu ebyo ebiraba byonna abasajja batuwaayirizanga era tosobola tula mu lukiiko ba wamwe mu meeting omusajja n'omusinga bakimanyi fe abakazi naddala nze nga nze Sherry bakimanyi ndi mulalu nnyo kuba eddalu lindabika obeera onoga naye omukazi oyo malako otya naye bannange oyinza otya omwagala nze ttatu nze biki kwega nze ntiisa nemanyi ntiisa so oba toli nnyo omugumiikizi oyinza okuntya naye ate oba tontidde omufuniramu emirembe emiyitirivu nnyabo kati omuntu oyo like we byawedde byonna nembyeterayo biki nengamba kati wano ekyannumyemu mu ekyo kwegana abaana bange nti abaana kale yandyeganye kino ekito kuba naye muntu okyegana kuba nakizaalira mu kaseera kakusika muguwa naye ate ono omulenzi ono omukulu ow'emyaka 10 kyekyo kyembagamba nti nze bakazi naguma neŋŋuma we mbeereyo ne mugamba muzimanya ki olaba n'omwana wange ow'emyaka 10 basobola omwegaana kitegeeza naguma nnyo yaga 10 naye ng'oyo omwana we omutuuza awo n'otuuza ne wali ddaddi wenjawulo ki twagala DNA twagala DNA tata Nyonja tuve mu kugamba mbu ate tebikyaliko ebyo kati oyagala DNA y'abaana babiri naye n'omuto kati satanamuteekamu nnyo ssente tamutaddeemu ssente naye tumuleke naye waaba naye amwetaaze naye bambi kibi nnyo kintu ekyo Mnemba mutulumya abasajja mwagala nnyo okukola ebitulumya omusajja amanyi bw'anaagaana olaba abaana abakuba ku ggumba bw'aneegaana abaana abakuba ku ggumba kati omusajja bw'agaana olaba abaana omukazi kikuyisa bubi abamu kituluma abamu bagamba naye era oba weekaza oba okiraba nti kikuluma era omukazi yenna yena wogamba munze sifa ku musajja oba kiki era nze namumala okyagala mukyala munnange okyagala just lwakuba okyalina obusungu obwo naye bwonna ofunamu akasente k'ekikazi obusungu obwo ne bukugwako obukyalina obumuggyako ojja gamba agenda labe kitaawe agende naye tukakane obusungu bakyala nze bino mbikola because nahilinga nakola byonna Kasuku okubeezaawo nze obufumba abantu bajja kwogera nnyo omusajja yasirika waki tosirika mwe mumanyi ebintu omereyo gye ntambulira kwa twakulanga otutte ebimuli yali ku biiti yabo ku biiti netwala ebimuli kuba manyira okudown yeru omukulu oyo twali nnyo naye nga kimu ebiri amaziga gamuyitambulu nenga era Sherry nali nakunyiigira nga sinamanya side yo ya story nali nanyiiga tindi mubi nnyo omusajja kimu ebiri ne gamuyitamu nengamba kuwala okudown yonna yagimalaawo nga tuli naye ffenna omanyiwo wenjogera abantu bagamba njogera nnyo naye bingi benasika mu lockdown nga saavaayo kwogera nze ndi mukazi ayina emizi mwe temulina mizi tebalina nze ngumye n'oguma bagamba mbutuula omusajja omulinda alyakude natuulanga nennindo omwaka ne guggwako nadda n'agenda sika bayita akamanyiro omusajja wakwetagidde najja n'atuukako ewaka n'amaani addayo kati abakazi abamu
like oguma ng'okwatirira bufumbo n'okwatirira n'oga ate munene akola ki buli kimu naye olaba sheri bakukola ebintu bino naye kati ate naye ate olwo bano bannabijjo ndowooza baliyo babalinnyako walaggwe omwana afaanana bwoti abakazi bali ku bizibu kuba olaba sheri kati mba ndi awo ku TV anikati nga ndaba guyo n'ebikundi era najja esimu nenkubira ojje nanga ojje ebintu bino birabyeko nanga sinnabiraba ne muga kiri wano kiri bekiti ne bekiti nangamba olimba ne muga ge mazima ne ngamba naye Thadeus tabonerera tayiga teyesonyiwa ku maziga ge yakaba ne be yatusuubiza ne Kasuku oyinza okukabira omuntu atakugota like ng'okaba bukabi nga yeewuuyo oze ne tatu nenga naye abakazi bayaaye bannange kakati kumbe naawe eno wayina bye wali oyitamu ate n'ebimuli ebyo nali ngenda biwayo nga tekuli kamera nangamba buli kimu wakiropangawa ku social media ebimuli bitekewa mu kamera nyabo n'okubira abaanikati nengamba nze ogumya obufumbo keizo oli watutwala ebimuli bansonyiwe abantu abamu bagamba bwayali story ebanga nga tugikize naye nagambibwa bw'oba owulira nga oneetaaga gye wagendanga nena gy'oba olaga naye ebimuli bibino mbireese basonyiwe who does that kwaliko ne kakeeki maama nnyabo ne Mary Bata yakubyemu n'akayimba ne kakeeki ne bakazira ne tukeerira n'abaana bange ne banembonyebonye naye Mungu ondabye oba so kati sheri ye ekimuluma musajja kubeera nti tayagala wadde kulaba ku baana ng'ate abaana baagala omulaba ekyo mujja wange ndoza kyali nkubisa abaana be wagamba tolaba baana be tobalaba kati abaana bakugamba ki bamwagala nnyo babeera bakubawulira ku ddoboozi lyo bali akalango baki daddy nobalaba nga bali excited oba wanyumya ku daddy waabwe omuntu omu n'amunyumyako nolabanga essanyu libatta kati obanga gwe maama notululawo oti nogayikale nogamba ti it's okay oba nogamba oba kati kamukubireko oba abanaye bagende bamulabeko osi nogamba okay let me sponsor this night obereneko n'abaana bo mbakuweereze brother wange abavuga bakuleetere ndi busy siriiwo ndi ku show ndi wala ndi mu safari okitegeera omwaka ne gugwa namugamba gwe oli mu Uganda seri kinnuma ng'ekyo nze sikabira buyambi naye oba yafuna omukazi omulala oba mwe n'abajja mu pulaani kibi nnyo yandirabye abaana oba yeewala ggwe ng'agamba baanaalaba abaana ate naawe alina okukulabiramu mu baana temuli mwana nfaanana kuba abasajja abamu nono ngamba baabazza okulaba abaana ate naawe obaawo oyinza omusabira awo nti taata abaana bonkolako nzijaamu Kasuku byendabye mbirabye basibonerera nange mbasiwulira bannange emputtu ziba zinsusse nayiga nnyo by the way njagala omuntu abeerewo nga kyaliiwo Kasuku wokyawo omukazi olina kufiira we mwekyawa n'omuntu olina kumuwona n'omuteekako embeera n'omusanga ng'ajja n'oyita eri n'osala n'oyita eri nze by the way newe musanga nze ndi mukazi mulalu nene eddalu newe musanga mubuuza era recently namusanga kawo papa sport ng'ali emmere era ne ngamba tata nanyonja wuyo like 1 week nenkyama nentuula ddu nyemugaba tuwe emmere you know like sibikola mbu nno njagala omusajja nzirire no and never tekisobola kuddamu kubeerawo njagala nnyo that peace of mind nga kyali wange asobola abaana be mama nanyuja kino kiri kyeyo woyina kyolina tuweerezeeyo abaana kale kino you know that communication eyo eri free buli muntu abeere gyabadde n'emirembe gye naye kakisinga okuluma abakazi abasinga kikino nobeerawo nolemera ku musajja obeere mu bufumbo mwekube ekintu kisobola okugaana bwe kigaana mukazi munange kite atakwagala okolaki oba omulaba kite omuntu okkirize nti kale ono gayi yanjagalako ne katwafuuka ba mikwano wadde tulina abaana wakati musigaze gyemirembe ojja kufuna akwagala dhani okutuka ofiire ku musajja osoomukuba ekikopo ne kimwatikira ku mutwe oba for him he has never healed maybe there's a possibility that because he was mu biseera eyo mu lockdown yali bitter abambi musajja atomulaba ali mu birowoozo n'alowooza bw'ati n'alowooza no agamba muloga kuba mu audio nabiwulidde byonna nabiwulidde naye akale mbooze ndi mulogo okanze mba nkola nsonga zange
kati wemba ndi mulogonyo wa kisalo gama kane gabeerawo Kasuku abantu olumu mwogera ebintu nga mugamba mbu naba ne sente ze yakuteekamu sheri Kasuku byenkoze ensonga kisimuteeka olwo najjaawo nga mubeerawo emakindi awo ku muti n'oyingiraawo nga waliwo ne studio ye nga mu maaso we wali edduuka ly'ebizigo byo exactly awo wetwali awo sheri ng'osimbudde Kasuku nalino nange muyiiya nga ntetenkanya wano nawalinga buli kafuula sikatya katula kasita nalaba sheri cream kwe nali naye ne mmugaa sirowooza nti Thadeus asigaza omukazi lwaki ebizigo byalimu ssente ebiseera ebyo kituufu byalimu ssente kati nga Thadeus engeri gye twamulabangamu eno nga tugaa Thadeus anamalako na sheri alina ssente ndowooza nze speedi nalina nnene justice njagala nnyo okubeera mu mataala ago ngaagala nnyo tugenderawo oli ku puroguramu ya bukedde musajja ne mugaa nti nze naggamba olwo tutandise omugambo naye Katonda bannaye tatusuuliridde mu lugambo era ne mwawukana naye sheri olwo nno nga nnemerako tetwawukanangako bayirawe tetwawukanangako naasika muguwo laaveddewo wekiba kyaliwo omulundi ogwo gumu laavu yonna ezzeesikwa muguwanze era nze atawukutamba nnabaaki olimba sheri Kasuku ezzeesikwa muguwo otya iza nti bansuulawo busuuzi kyogamba omusajja yakeeranga bukezi ku makya n'agenda kiruma ekyo pama nengenda kubuuza nti ebizibu bino byonna bivaawa omuntu tayomba naawe takuzaako ngalo takuba takola tya afuluma bufulumi nga anaakomawo enkya nakuba omwezi nga takomyewo mirala kati so byonna nabiyitamu ate wentula wansi nembulira abakyala bannange oba nembagamba ebintu byonna mbimanyi gwe kasooka olindeko omukulu yakeeranga ku makya n'afuluma n'engoye ze talina kasawo talina ki n'agenda n'oddamu omulaba emansi leeta kati bannaye omwana waani gw'osuulasuulawo bw'otyo nga ninga Kasuku nze nabbijjo akola atya atatunulikako oba n'omala omwezi n'okuba omwaka n'okuba emyezi 6 yonna n'obeerawo ng'ate tebazzeemu kubawuliza omukulu alina lwe yagenda ngo emyezi 6 ng'ate tebazzeemu nakubawuliza wadde ogamba nti essimu yiino ekubwe kale naye ndowooza kati n'okula nkuze tebikyannuma naye ekinnuma kyekyo kati gwe wali gwe wakubanga n'omubuuza oliwa nga nkaba n'okukaaba n'obeerawo n'owulira ng'omisinga omusajja munnaye okubeerako naye nga munnange wange jangu bibuuza amasowaani gabuuza n'ogasagala kutagalira walala n'okuba essimu n'osabiriza you sheri nyabo a full sheri nyabo like me and you beg for animal nemwe bakyala ate abakyala bangi ababiyitamu bagenda kati commentinga nonsense mubiyitamu sheri yasabirizanga animo mama nga tebagimuwa kakyoba mpita kuli ngale nga ffena abakulaba tulaba ebintu ebyakabi kumbe kibuyagalwa litikula ennyumba kateri teri wadde akomuntamu kati bino bye baatugaa nti wayenda bituufu anti omuntu ffe ekituluma ng'abakazi ate kiwulika buli muntu n'akitwala Kasuku nze kingambibwa nti nayenda nze movinga on mangu saagala kuba nnyo nzekka nina omukwano mungi saagala nnyo ogunziririra so bwonsuulawo nina okulaba nga at least wabeerawo ali awo kwegamba nnyumiikiriza anziza obujja like nze wemba n'omuntu ampushinga you can make it baby beautiful okoze otya obulamu bwa bukola ki bwa butambula so mumbeera bwetyo mba nsazeewo ne ngamba omanyi kati kimala kankite kanzikirize kanfuluma obufumbo buno moving on neweesonyiwa bwoli awo ne bakubuulirira ate kulw'abaana ate kino nogakaleka newekuba mutima n'omugaa twetumalirize bino tukole tutya naye era nze ebifaananyi nga nabitadde dda ebyaggwe n'oli omuntu maama so kati ekyo kiviirako abantu ogamba ekyo naye nga Kasuku nze wemba nayagadde omuntu omu abakazi bannanga abali eyo baba babeebaseeko n'abasajja be batabala singa Mukama Katonda yali agaba buli muntu ku ssaawa esembayo ng'ogenda ofa katukutimba obuntu bw'omize abakazi oyinza okubalaba ekiyinza obbeera nyabo nti katukutimbe bw'omize mukazi munnaffe obumu bubula newe bugenda
Abafe. So kati gwe Sherry, you are one person at a time. Nze sisangika kyovola we nfuluma mu lubiri teri mukazi ayinza kulutuulamu ekyo nkiddamu. Sherry Matovu bwe nfulumanga mu lubiri ate wawuliranga ne bakugamba nti kati ne bakulaga yono omusajja gwayagala ng'okimanyi omusajja oyo oba okyamwagala mukko aba agenze sikwatako ku muntu nannema kuleka nga ngambye nedda kankite ekyo nange nkyemanyi ti abaana beka nkutendere nga batuzaala nange netya bagenda kugamba nga bakusuulawo mu byogere byonna n'ekituufu bakimanyi. Yemwe bayita sweetness the weakness. Sherry Matovu sweetness the weakness. Hey. And then you people, okay, let me tell you this. Now Sherry is she even wears makeup, she does this hair, you know, she's even, she can't even speak. I first saw Sherry ngate no tunula ku bantu nga she's authentically brown ngebe liringa lyante litungunu neno ku side okitegeera those days. So to imagine the stories I'm hearing, fetwairanga ne Sherry abasajja ne bagamba Kasuku tufulira fulize namba ya Sherry kumbe ndiye linkaba ng'omusajja agisasulira ssente n'omugamba fega Sherry tumutya n'omugambako kubanga tugamba omusajja anaawulira atya kuba omusajja kyali waffe n'obeera waawo n'oyagala okugaba ennamba y'essimu naye n'ogamba nedda akasente kankole ki. Those days omanyi raw material kadi bempulira emboozi zino bambi ensi nyongera giti. I don't know anyway, but I've heard your story. Naye omusajja nagiwulira. I think mwena mwali mu bufumbo nga mwena amaanyi mugeewulira. Ade challenge genda from side nawulirako side yeri ne side yo kyempulidde. The biggest undoing is ali ssente. N'obuteeguyaba. Olaika kwabe wakwata mu ku nkalu. Omanyi bw'obeera n'omuwala obeera n'omuwala ng'olaba kiyenje kuba gw'omulimu buli kimu okitegeera. Kati nga bw'ogambye omuwala baakeera ku makya, as you know, as we grow through the times obeera keera gw'osisinkana naga naye Sherry kino naye kiri n'otandika naawe okwekwatakwatamu wano ne wali ogenda olaba oyimuka. Kati most times abasajja we are never prepared for that change. And that is where the biggest problem has come from. Abakyala nga bafunye kasente obukubagano we bava neki so nga ate omukyala bw'omusanga ayinamu ezize ejjogo lye n'akajanja ke oba nabyo from the beginning no, yakugambirawo nti mukwano nze edduuka ndiggala 8 gwa kiro n'oguma n'omanya nti ku 9 mba musuubira kati bajja ku 10 n'olyoka omubuuza nti ovaawa kuba omusanze n'ezize. Kati ffe omukyala bw'omufuna nga kiyenji oba toyagala kumujja mu bwakiyenje we wamulabira wayagala asigalawo. Kati ekisinga otuluma abasajja weewo nti omukyala kasitandika okufuna ssente idea nga buli muntu afunye ssente ebizibu byafuna naye atandika obifuna. Wabawo abamukwana emirimu gimuwuuba essimu zeeyongera kakati jjukira wano obadde naye nga essimu gw'omukubira inabeera ngaawo ne mugano omugayo essimu yange nga tevuga nga kasimu kange tekavuga emalako ne wiiki nga teri ankubidde nga n'abeewamwe tebakubi nga baali bakoowa nnyo nga teri yakubira wadde ewamwe baali tebankubira nga bandaba nze wange bajja nga nze ndi muntu w'abantu so ng'omuntu ajja nakati mbeera ewaka n'oga oba kiki like ndi muntu w'abantu. So naturally that is what happens. So until omukyalo ono kuba nomujjukira n'omukyalo ono abeera n'ekimuwaga nga bw'oyogedde oluusi abakyala bano tubafutiza nnyo nga bali ewaka. Mukyala ayagala okukola kaviiri otya bw'anaakakola ate bagenda mumukwana oyagala abeeraawo ng'akusaba njagala ompeeyo sente mamange bw'ati ezo z'ofulumya amangu ezinaasanyusa famire. Kati zino ezize ez'okwerabisa obulungi na biki Ati abasajja kati omukyala kasita ava mu kkomero eryo
eryokusabiriza n'okuba ku ggwe ate waki bibaluma nnyo abeera ayagala kulaga kanti ekisooka omukyalo ojja n'amaanyi oyagala ondageko manyi mba nkuwewusa abasajja basinga simanyi kyemwagala olumu wenfunamu ŋŋamba saagala kustressinga musajja ono waba ategeera nga kimanya alina okundabirira ajja kumpa neneesibisa enviiri mukyalo tulinayo emikolo okugambako tulinayo nno olumbe mukyalo kiri gy'oli okugamba nti mukyala wange eno package genda nayo anti ekizibu ekibaawo omukazi kasita atandika okukola ennyimbe teziggwa waabwe embaga teziggwayo okumanyaŋŋana n'omubuuza luli obadde oli wano ŋŋanga tebibaawo anti nabo banzaala bafunemu aba bafunyemu lwaki wadde tebakufunamu wali nga okyali wano tonnafuna mirimu luli mbadde ntudde nga nfumbira musajja naye olwokuba bazaala omwana omugezigezi omukalabakalaba natula nenfumbi nensinza nengamba naye okutuula obutuuzi okufumba ettooke n'okugolola engoye kanonye ekyokukola nentandika okukola kyenkoze ewaffe abankuza abansuubiramu essuubi yesawa bagambe nti maama tulina omukolo bwe guti meeting tegenda tula nga sinnatuuka kiri gy'oli gwe bba wange ogamba nti mukyala wange nno kati aziruse kati bannaye mutiitire kati olwabawasa bahonalebo bakole batya ate abo nabo balina obuzibu bwe baliko tobulabanga jasi olina kukkiriza abasajja bamu temwagala kukkiriza ninanga basatu baŋŋambye mukyala wange ajja mu kalulu jangu olye ssente z'obwerere bamukuba akalulu akifiriza basajja mwete basabirira babakube bululu baddeeka bawewere anti kuba abakazi kati olwo mulina we mulaze waliwo minisita omu omusajja yagenda nga pulezidenti amukubira ne ku mwenda ogw'ekiro amubuuza nti kati aha kino kiri musajja n'agaana nedda ate pulezidenti aleme kummanyira tuukaawo ali n'amunnyonnyola nti banaye nation building nti mukulekedde genda obeere naye amangu ago amuwayiriza oba omukulu akulya oba amukola atya namugamba bannaye tukola namugamba ate bennaakutwala omukulu tajja kyagala kuba bino tabikusuubiramu bweba babriefinga nti ne ku 10 omukulu akubira n'obuvaamu ne babeera nga pampu yakagendayo gumu oluvuga beeti omugamba nti ziri pampu zitereke kammalirize era bamaliriza baawukanye ekisinga okunnuma kikino nze mukyalawo toyagala mbikole toyagala mbeere wakabi toyagala mbeere ku top Kasuku ogenda kuba otambula osange omukazi ali mu mbeera bwekyo nga siwa abaka omwegombe era olemezeemu omukwane muba mwagala kubba mwafuuka bakulabirira manye basajja bagamye balabirira kati owe waka agenda bimugaana kyokka ono aliko obulungi oba abasajja bamu basanga malaya ekyo kimalaaya kyokka malaaya gwavumirira nti malaaya gwayagala okukwana amubeeze wano ebbali kameeme amusabirize kina amusabirize kiri oyewakawe n'amuteekako embeera eyo gwa mutima gubi basajja mwe mweggyemu omutima ogw'obutayagaliza bakazi babazaalidde baana mulina emitima egyeko omukazi amala ozaanako okufuna ebbuba eryo tomuwa toyagala yeyongereyo omukuumiddaawo famire ye kwegamba ebeerawo ng'esabirize ezunge nga buzunze esabirize bakyala banange tukole so kati challenge eri awo yeeyo nga bemba nnyonnyodde its just about omukyala kulinnya levo n'ageziwala bwe buzibu nze bwendaba bwe muyina mutwagala tuli basse omusajja ndooza yanyiigira ddala ate be watandika okugenda e Dubai waliwo twakolaba ku lyato kati ndowooza olaba ne ŋŋamba oyo kati baatwala ne mugamba oyo tokyayinawo kintu kyonna amasiga ne ŋŋamba maati kati nasi kugoloza kyetoko ombuulire munekazoze kiriwo yankooyera ddala n'abaana bange oba yakowa n'abaana be ku maziga ge nnalabako wali ebyo ebiseera alako kubayaba ne by the way omanyi nti waliyo abantu anyiga n'anyigira omukazi n'abaana n'abeesonyiwa ng'ekintu kimuli ku mutima wali kugabe twakulaba ku lyato e Dubai nawe n'opika saapika nnyo wagamba kyekyo byawedde twaliwo bangi naye nga gwe wakikuliramu sirowooza nti sheri yeetutte bamututte alina kuba musajja n'abindabinda kyekyo kyobulanze bannaye omusajja owange kati sigenda kumukkiriza kuba na mikwano mubeereyo muzisawuna zammwe ne mutandika otukubaka katabo ne mutuwozesa ne mutupulintinga tuba tuteesa buli kiseera kino kiraba bwekiti olowooza tekikola bwekiti lwaki mutulo mujje mutwebuuzeeko n'abakyala mulina komiti zammwe mu komiti zammwe olumu musooke mutwebuuzengako temutya nnyo naye omukulu wamutwalako ke Dubai tewamutwalako Kasuku nze nkugambye ndi mukazi mugabi nnyo wazijukira wamutwalako ke Dubai ng'era ntereeza maka natereza maka mbozi njijjukira maka ne nga mwami wange kiki ekiganye wano wali abatulemesa tugenda tuwumulemu nga tewali baana ate it was a surprise nenga omwami wakamu surprising byebyo nno
Wa ebintu si byangu. Byebyo nno. Buli omu alina byayitamu. Buli omu alina ebizibu bye, buli omu agumye munne, buli omu agumire waali. Buli muntu alina gumya munne. Buli muntu alina gumya munne. Guno omwaka sigenda kwejjusa. Kweyagala. Kati ologenda mmaliriza okoze otya wamugjeyo. Nze Sherry Matovu nno munaasobola. Kuba kati wagambye olinayo gaayiwo just tonnamwekakasa. Saagala nnyo okujjula bitayidde ndi awo. Nenno tomutulaga. Kale nze osobola omundagako netufuna we tuliira binakanisiti. Sherry twalinga bwe tuti. Nga bwe tutambula ng'era nze nkukuuma. Bane omukazi mufumbo muleke. Omukulu tewankolako ate kye nagamba ne Serugga. Serugga nakudifendi ng'ano ku byakusaasira. Nonsuubiza kilo z'ennyama eziwera tewampaayo. Bamaliriza baawukanye. Baayawukanira ddala. Abadde atya ono. Ate waliwo atakimanyi. Wuliriza ono. Baayawukana kati baasigaza bya public appearance. Bye baasigaza. Baasigaza kiri ku supporting era kusaasira ye asupportinga bbaawe. Ekyo kyenjagala. Amusupportinga. Juzi namula Seruganga agenze ku parliament. Yali agenze ku state house. Tayinga erumye beti. Naye nga yeekubiddeko side ye nenjagala ojjizza beti naye nga ate mulamba bifaananyi. Just I think kye mulina okukola. Mwenga family. Emirundi egisinga, one thing I realized. By the way, one thing I realized. I don't know, breakup yamwe seems to have been so brutal. And I'll be honest with you, from the conversations I had with the guy, nebye nawulirako. I think he was very, very hurt. I think. Very, very hurt. Vako bino bye tuliko. Naye kuba yalumwa nnyo. Yawulira emboozi z'okukwana zaayitirira awo nnyingi. Zaayitingana omutima tegwasigala kyekimu. Kati mulina okunoonya engeri singa mubadde musobola okubaako we mutuula ne muhaneesinga kati muinvolvinga famire zammwe because you see no famire zisobola okukijjamu. Kasuku ate nandibadde nzija ku social media naye kati biri byonna kayetubire kale yabaseruga tebijja kusoboka kuba bo bantu bakulu nnyo bo bakulu abantu bakulu namwe muli bakulu. Simanyi naye nga mu byonna alabe ku baana. Sibirimu. Kati ky'abaana mugenda ku kooti. Bwe nga bino tebisobodde. Mugende mu kooti mufune visitation rights. Oliba muteerewo nti buli third term abaana bawumulira wuwe. Naye ngololo nakije nnyo bannange tutukene mu kooti olwa. Naye ebintu byonna obiraba. Naye tubireke. Kati kankubulira ekintu kimu ebyo ebintu byonna obiraba. Kiweemu bwe budde. Omuntu atuuka naawe naye. I've seen these situations first hand. By the way ndoza ncheso. Buli lwokera ku makya, by the way abantu abalina issues n'abakyalo n'abaami olw'abaana. Olina okusooka mu mutima gwo n'okkiriza. N'ogamba time eno gye tulimu mukazi kamulekera abaana be. Baba abakaayanira. N'osooka n'obamulekera. Kati ye baana abeera nabo. Nalaba nga fees zijja bulungi, tolina mbeera gy'omutaddeko, you moved on with your life, obusungu butuuka ne bukola ki? Kati naawe sooka omuweemu obudde. Sooka omuweemu obudde, omuleke. Tomukubira ssimu, abaana bannyonnyolo bagambe daddi wammwe. Akyawaali naye akyalina obusungu. Yanyiigira y'ensonga kitaba. Yes! Oyogera mazima. Nze nkubuulira eti kikuyamba. Abaana bategeera nti daddi yanyiigira mami tetuddamu musabaani. Kuba kati buli we banaakusaba daddi gwe ate obalimberimba ogenda maliriza okaabye. Naye ng'ate oli ye ali mu bibya ayinza okuba ali mwanimo. Yeepiikya. Kyenkunnyonnyola. By the way, at some point somewhere, Sherry, you have to find your own peace. Now, finding your own peace means you have to do things that are going to give you your own peace. What does it include? You have to sit down na nnyonjo munnyonnyole twafuna obuzibu ne taatawo naye kirabika okuba tabitegeeranga. Kati nnyonnyola baganda bo daddi tusooke tumuleke bw'anaatereera agenda tusanga. Ojja kuba oli awo one day one time nga guse kuba osobola okuba ng'oli wano naye ate olede ng'eri atandika relationship empya nga tayagala teeka bunkenke ku mukyalo oli
omukyalo oli amugamba bannange kati ndowooza olaba simanyi wagenzeeyo simanyi ki ng'olwosajja gyamukiriza atwala abaana bo babakubire nayo eri gy'alaze okitegeera so sooka omuntu n'omuwamu obudde yepakinga apo ekirungi ogambye tolina kyomwagaza sente oyina baba aweerezaayo kyaweereza ne mutandikira awo yes omuleka ate kati ekirungi olina ono gaayi abaana nabo bakulu wabula kituufu kati oba nnyonnyola gamba nti things didn't work out well with your dad abazungu naawe batusingidde olufuna divorce amunnyonnyolerawo nti mami nange tetukyasobola kukolagana batekawo nabo obukambwe abazungu amunnyonnyola nti twawukanye kati mu kwawukana dadi wo ye alina otuviira naye embeera ejja kuba bweti ne bweti ne bweti era omwana aba akimanyi nti ku lwokuna olwokutaano olw'omukaaga ŋŋenda wa dadi kyekyo kyenjagala Kasuku okitegedde kyekyo so byebyo nno munnange kale nzijukidde Joel Oyisabire yanyumiza okwanjula kwammwe sente zaali zibuze baddamu kuzisonda bupyawo ani yazirya simanyi baazirya ku last minute awo kalenda sente baazirya awo kalenda ne baddamu ne beeso Oyisabire yanyumiza Joel nangane ne tuddamu ate nnimba nangamba twaddamu bupyo zisonda awo ate ati nkyatereka kyakimwayawukana luli mbadde nakyogerako nga mukyali mwenna naye kati problemu eriwo akusa sente z'abasajja ze baasonda ezo ez'ogwokubiri ate ne mwawukana kasita mbaleredde abaana mu nsiimeko ab'enkima sibaleredde abaana mbaleze bubi John Segawa Jenkins Mukasa Bebe Cool yes musiima omukyalo ono musiimeko nga mulamu wammwe omulungi ndeze abaana bammwe omusayi gw'enkima sigukutte bubi awo Fred bajibu naye Thadeus bw'oba gy'oli for whatever reasons naawe ziba zaakunyiiza be the bigger person osigale mu kifaananyi ky'abaana bino ebisigadde musobola okusalawo sisita woono n'aleeta abaana oba muganda we n'obalabako abaana ne batakula nga bakumisinga kuba problemu eriwo bino byonna bijja kudda otuuka okule wali ate otandika okugamba nti abaana taata waabwe maama waabwe yabakulemesezza kati Nyanyungi ali mu myaka emeka akuze abantu bano babala emyaka bandeke olaba banzikiza benako mbasowani mbapositingira omwana wange nti bannaye oba tonnafumbirwa nga Nyungi atuusaawo kitegeeza nammwe eno mwadiba bakazi mmwe mbabuulira nabo badibye just beekaliza eyo behind the curtains mudibye amala okurewindingamu wano nga 2010 Kasuku alina ekyama ggwe kweri oba otuukiriza naye akuze akuze omwana wange akuze tetuli bubi kati saawa eno talinga mu siniya saawa eno alina kuba either senior 4 senior 6 si waalina okubeera Kasuku kale mubeere bulungi kale alina kubanga mu P7 Kasuku walayika njogere ku bizigo byange ndisinga Sherry Cream abaana e Dubai baŋŋamba bannaye kyobakola era ŋŋenda yogera ku Sherry Cream gwe logo ya Sherry Cream gifuna ogiteekeko banange giteekeko ndisinga mother namba Roni agikuwe taata we yafa pozi Kasuku nina ennaku taata wange yafa omusajja yagenda ndi awo nze ndabirira abaana mama wange naye yatambula ndina ebizibu bane mugule ebizigo mugule ebizigo mugule ebyomu kisenge abakyala mwewoomye tugezeeko okwezazza osanga munnange mwenda we nayagala ebitogala kunyirira yagala kulabika bulungi yagala kusala lubuto olina muwoomya nyabo Kasuku oyinza okuyiwa olutiko si gwe mugole ngena kuwa kwa bwerere kamuwoomya nkwene kamani power yongerako noba stiff hard kati kamuwoomya mba ngenda kawaane omukyala sha nowulirawo obuntu nga bukutambula mu mutwe obuti nga bukkirira nobuti wano ku backbone nga bukkirira abafe nga bukola butya nga bukkirira kubumba wano eri omugongo wano jangu ofune muwoomya okuva ewa Sherry amazzi gabe nga gayika buyisi gati omwana abandi awuge
kakati munnaye jangu ofunzeeko ebbugumu libeerewo obeere ng'obikoze byonna ekizigoonyirire omyuka olabike bulungi nawe atyagala kweruka ng'oli muddugavu osigalayo mu kkalayo. Bambi ennamba y'essimu yange kwonfunira 0783 030 222 0783 030 Dubai nzija n'ekyogo mbalaze ku kyogo tetugenda kudiba. Ogenda dye Dubai Next week. Yes. Kale, I want most importantly chentero bagamba nti gwe omuntu ali eyo, these stories sometimes they are heartbreaking. There are stories sometimes I don't want to do. Yeah. But this is the life we are in. Gwe ali eyo baako ne kyoyiga. Tokoma kuteesa bannange kyokka naye sheri olaba sheri omulungi beba tebamulekawo byanti bye bagenda otandika era baako kyoyiga okyapulayinga emmakaago tojja wano kuyasamirira bwasamirizi otandika okwesooza bw'owandiika ebyekisiru akakazi ako era kamalaaya keetunda bakalekawo bigenda kutuukako ate otandika otujjukiza kale ne sheri yatugambanga. So for every single story we do here on Kasuku Live, pick a lesson, learn something, apply it to your life. You know? That is my message to you. 2025. Until next time, mubere bulungi, mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel.